tuli mu revolution oyinza okuba gwe wazaala omuntu but you cease to own that person n'afuuka wa ggwanga omanyi kye bayita people power amaanyi g'abantu wali ge gaabadde gakola era nga ne musajja wammwe Magwa ya Mpuuga nga tosobola kuyita waawo ng'era naye abeera eri obwedda alabira ndowooza ku kasimu ke wali eri gwe nooba nga gw'okiikirira ekitundu ate ng'otya n'abantu mu revolution eno gye tuli musiize si bino ebyammwe bye mubaddengamu abasajja ne bajjanga ne babattira abantu bamwe ne babawa obuceereceere n'obuntuntu nagamba Alhaji Nadduli mukwano gwange mu Naluweero nti onkoze bubi nnyo okukwata amabugo g'abasajja bano bakuwadde obukadde 10 but it cannot even take you a week ng'omwana wo Jakana Nadduli olaba enfa gy'avamu kubanga oyo revolutionalist y'omu kuba tutunuulirako kati tuna ba revolutionalist categories nyingi tulinamu nga walaba Spuriano Lwanga enfa gye yafaamu n'olaba Metropolitan Lwanga enfa gye yafaamu ba Sheikh Muzata enfa gye bazze bafaamu kati n'abala kati tulinamu categories z'abantu baffe kati ono yabadde mu revolution mwennyini omukadde we tukukkiriza gwe wamuzaala but obadde tokyamulinako vunaanyizibwa ng'ono muntu wa ggwanga ng'olina kuwuliriza buliza era n'empuuga yakiikirira wali eri mukwano gwamu ye twamugambye nti gwe beera eri ku siteeti eyammwe ku kisaawe ffe tuli wano walabyeyo ababadde ku kisaawe era yabaddeyo n'emiwumbo gy'emmere gyabwe gye baagize simayo bayagikoze eki kyetumanyi naye ffe twabadde ekitututte kusabira mukwano gwaffe nga tumukubira saluti tumugamba olwanyi olutalo ebiwayi bibiri mu kufa kwa it doesn't matter ebiwayi ekimu kyabadde eri nga kiri kugundiza state ffe twabadde eno nga tuli ku people power nti ne bwakubadde nga tewaliiwo kyanjawulo nyo after all byonna byansi. Do you think that was fine, Honorable? It was very fine. Ulisayo nnyo yonna gy'ovudde gwe mukwano gwange oli ku Yugi Update TV kosinzira okuwanga otuwuliriza webale kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV mukwano gwange gwali e Bulaaya nkwanirizaako nnyo webale kwekumira ku mayingo gano mwebale kufaayo nnyo kubanga mubeerako sinanga ekijenyiza bibazamu naye mukola omulimu ogw'amaanyi gwagala otwegattako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako ddala bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza Lutamaguzi kyakola empuuga ali mu musaanyawo busaanya akuba kusaanyawo busaanya gwe kyoba omanya okusinzira kuba kati guno omwaka gwe tuli musi gwa kuzikiza leka bannaffe abafudde baleme kubanga bagufiiriddemu bwereere leka gubeere omwaka ogw'okujjukira baganda baffe aba revolutionalist abalwanyi obwezigingirire obutaweera abakoze ekisoboka okulaba nga balwanira eggwanga lino okulaba nga lidda mu nteeko abo abalina ke batakuddeko ku ggwanga ku gavumenti eno muganda wange tosirika olina eddoboozi lyosobola okukozesa okulaba nga oteekawo embeera n'okukyusa ebyagaana mu ggwanga lyaffe eddoboozi lyokka ly'osigazza ate nalyo n'olikugira n'olisirisa golowooza ogenda sigaza kyakulwanyisa ki toyina mmundu toyina biso toyina ttanka osigaza mumwa ng'olina okukozesa okwogera okuteekawo enkyukakyuka gwe omukwano gwange ali eyampuliriza si buli mukulembeze nti gwe mulonda abeera n'ekigendera nga kimuyina kati mu ggwanga Uganda mulabawo opposition ng'agamba aliwo opposition era alwanyisa gavumenti era ayagala kujjako gavumenti ng'akolagana nayo kati omuntu gwokolagana naye ogenda mumuggyako otya kitegeeza oba oli mukulyamu buli bannolokwe kati empuuga omupiira wagwekuba n'ogwekubira ddala era walaze obujega bw'oyina mu politics amma nkutegeeza nti nze nkwagala nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Update TV.